Enkya ya leero tufunye ekiwandiiko ekivudde mu kkooti enkulu nga kisalawo eggoye ku nsonga enkulu ezibadde mu paalamenti ne mu ggwanga. Ensonga zino zimaze mu paalamenti emyezi 8 nga zeetoololera ku ba commissioners ate nange yali omukulembeze oludda oluvuganya mu paalamenti emyaka 2 n'ekitundu egiyise. Kkooti waliwo bannayuganda abatwalayo okwemulugunya nga bagamba nti komishoni ya paalamenti terina buyinza kusalawo ngeri yewa kasiimo abakozi baayo. Komishoni terina buyinza kusalawo nsako. Komishoni yakwatawo by'ensonga ezo yazikola mu bumenyi bw'amateeka ate ne ba commissioners abazirimu era baali munakyekubiira kubanga baatula mu lukiiko olusalawo ensonga ebakwatako. Ensonga ezo kkooti ezisazeewo eggoye era neegamba nti olukiiko lwa komishoni ya paalamenti terwamenya tteeka lyonna oba ssemateeka oba amateeka gafuga paalamenti. N'olwekyo tiwaaliwo nsonga yonna yeekwasa ku bulyake oba kubuzaabuza nsimbi ya wa musolo. Eyo ensonga enkulu ebadde erumya bannayuganda omutwe, abamu bambi mu butamanya oba ne mu butiitiizi baduuka n'okulowooza nti oba oli awo abantu abafaanana nga nze basobola okugenda mu kyagi ky'eggwanga ne bajjamu kye baagala ne bakuuna nakyo mu bumenyi bw'amateeka. Njagala okwebaza kkooti okusalawo nandibadde eruddewo kubanga ensonga eno kumpi emaze emyezi 4 mu kkooti, naye nga mu kutambula kwayo abamu ku ffe tuwalampibwa, tutyoboolebwa, batuluma empindi ku mabega n'okwogera swakaba yenna agendera ku ebyo. Okusalawo kwa kkooti kuyambe bannayuganda bonna abadde bakemmentererwa emmeeme, abadde babuzaabuzibwa, kiyambe n'abo abadde baliira ku linnya lyange n'eryabalala ekyemisana banoonye ebyokukola ebituufu. Naddala ababaka ba paalamenti babbula bikola n'abamaze wano ebisanja 3-5 naye nga tebafunanga na mukisa kutegeera paalamenti bwetambula n'amateeka gafuga paalamenti. Mbasaba abatwala obudde bwabwe. Kkooti kyetawandiise singa ebadde ewandiise mu Luganda yandibagambye nti bakibugwe, naye ndowooza mu kuvvuunula okw'amangu kyebagambye nti bakibugwe oba oli awo ababasindika mu paalamenti bongere bakubamu ttooki. Ensonga ezo tumalidde obudde si lwakuba nti abafaananga nze tebalina kubuuzibwa nga balina kye bakoze. Ekyokubuuzibwa si musango, naye okugufuula omugano. Ekimu ku byewuunyisa nti abadde beemulugunya be bawaabi, be balamuzi era nga balina ensala yaabwe ku buli nsonga. Era abadde babayita mu kumpi lunaku okubabuulira nga bwe basaladde omusango gwabwe era nga bo bawanguzi. Ndoza obeera mukulembeze ku ddaala eryo ate nga n'abamu mpulira bannamateeka oba bagasomera wasimanyi n'oba nga weemulugunya nga gwe awaddeyo empaabi ate gwe mulamuzi, ekyo nno kya bulabe nnyo, naddala omuntu yenna ng'alinnyako ku lubaawo olusomesa amateeka. Njagala kwebaza kkooti nandibadde nnya byesikanya naye ku byewandise mu nsala yayo empanvu, naddala ensonga ekwata ku kugamba nti kiraaka ensonga ya ex gratia yandibadde agiyita kirala si kye yagiyita, n'olwekyo akangavvula. Ndowooza bw'omala okugamba talina teeka lye yamenya ate simanyi nsonga kw'osinzira ku mukangavvula. Naye mu nkola yaffe bannamateeka bw'oba nga weemulugunyiza okusalawo kwa kkooti tokolimira nkolimire, ogenda n'ojulira oba n'osaba kkooti yennyini yasaze n'omulamuzi yasaze omusango addemu atunulire ensala ekyo tuyita review. Clerk nzanga bwali munnamateeka ajja kulowooza ku nsonga ezo. Ekyo kiri gy'ali yengwa omuntu kubanga kikwata ku buvunaanyizibwa bwe na mulimo gwe. Naye mu byonna ekisinga obukulu kusalawo eggoye nti situbba nga nsimbi yamme wa musolo, tetuli balyake, tetweyagalizangako,
ensonga ezo ziri mu mateeka ate twazifuna ensimbi mu butuufu bwazo tekibadde kisinga obukulu. Njala kulowooza nti basajja bakulu ne bakazi bakulu abadde bagufudde omukano okundirako ekyemisana n'ekyenkya ng'akunzira kwe batamiirira bajja kuddamu balowooze ku ebyo ebisobola okubazza mu bantu babeera ab'omugaso ng'abakulembeze abalonde.